Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako abali mu kutulaba ku extra digest mugoba nsonga nze Ibrahim Mukasa tusinziira Kampala mu ggwanga Uganda ne tulyoka tubuna ensi yonna. Tukola ne banywanyi baffe abagandi hardware store abasangibwa entindaawo nga bano bakola mu bizimbisibwa ebituukanye n'omutindo gw'ensi yonna era nga bakugamba nti omwami n'omukyala omuzimbi gwe bazimbira omuzimbisa mistiri oba foreman engineer oba contractor noonya abagandi hardware store entinda buli kimu kitambule bulungi basangibwawo ku Reed Complex omwaliro that is ground floor shop number A19 okulirana Kampala Independent Hospital ate nga yo Sankago shipping company esabaza mali from China to Kampala baba iseba Sankago shipping company bekwate ate nga balese ne vans ezitambuza emali within Kampala so bekwate buli kimu kitambule bulungi. With me here twegatiddwako omukyala mutegesi wa bivvulu. She's a mother, she's a businesswoman ate nga mukyala alwanirira eddembe ly'abatalina mwasirizi n'abakyala okutwaliza awamu. Ali into voluntary work wano e Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo ng'adduukirira abatalina mwasirizi ku mitendera egy'enjawulo. Bamuyise ASHA LOVE asinziira Bungereza, London. Yatukyaliddeko olwaliro. Asha, nsaba obuze ku batulaba. You'll use this camera, I think. Bannange abatulaba mwenna balamusizzaako okusinziira wano we tuli. Mujje baleko gyonna gye mutuusaako. Tukwanirizaako ku show era nga tuli so proud to have you on the show. Tugenda kutunuulira ensonga ez'enjawulo. Tujja kutunuulira the industry in London oba Bungereza okutwaliza awamu, that is the music industry. Tujja kutunuulira abayimbi bafayalinga batya, kitambula kitya because ali mu kutegeka bivvulu, mutegesi wa bivvulu e London, that is mu bifo ebyenjawulo mu London omwo. One, tujja kutandika n'ekintu ky'okuba nti odduukirira abatalina mwasirizi. Ndaba ku pages zo ku social media nojjayo omuntu omu n'omukwatako n'omubbulula olumu okola ne muganda wange SB4 is my good friend ku abantu abakolera ku YouTube. One of those few is amongst those few mikwano gyange. SB4 mukwano gwange nnyo bambi mwagala nnyo. Ali legit ate ali straight, talina makoona. So tutandike n'ekintu ekyo ekyokudduukirira abatalina mwasirizi abali mu bwetaavu bangi e Kampala ne mu ggwanga Uganda. Ekintu kino kikola otya? Obala ki? Sina kyembala, ndabika kyembala kiri mu ggulu naye nga kinkwatako nnyo okulaba nti obeera weewaayo kyolina ekitono n'ogamba oba nina 10 kanziriko 5 mbiweereze omuntu oyo ate gwe ngenda okuba nti nsanyusa omutima gwe. Nze kyenfa nga nze omuntu njagala nnyo okusanyusa abantu naddala abateesobola kikulu nnyo kubanga bo omuntu ayinza okuweeza ka video n'agamba waliwo ono talidde alya bikuta. We had that twalinayo egundi gye twakola ey'abali ebikuta nagira abantu ku mawulire. So ebinkwatako nnyo nnyo nnyo. I think it's one of my weakness is to help abantu bambi abalinga bali mu bwetaavu bungi. Okay. A case in point waliwo omwami Jackson ali mu bitundu by'e Busunju. I'm told wagenze n'omukyalira ono yayogera munanansi. Ali atya? How is he? Omwami oyo era wamuguddeko otya? Muguddeko by luck. Kyenyinza okugamba nti waliwo kampani emu bagiyita erinnya ligenze ba constructors balina nsana. Kati omwami abadde azze nga baagala bakoleka video bakaweereze abantu bayambe omusajja ono bambi asula wabi nnyo akayumba kagenda ennyumba ngirabye kagenda mugwira era enkuba eno etonnya sizoni eno bwe yeeyongera okutonnya ennyumba egenda mukuba bambi. Kati omwami ono bwe mulabye ng'atambula akutte eccupa ne ŋŋamba ono yaani ne muyita ku mmotoka ne mugamba kati bwayagenda kigawo omunaanansi ne ŋŋamba ono si ye omunaanansi. Kati ekigambo kyagwenga viral ekyo. Kati kyenkoze nga ŋŋamba gwe mbadde naye brother ne mugamba omanyi yimirira today mabega kati batugamba agenze wuwe kayumba ke kwayagala abantu bamusange kayumba ke evidence tagala musange mu kkubo. Tugenda butugenze mu kayumba tugenze yawambye wali ennyumba ye
nanzigirayo akatebe mu nnyumba ntuule nasanyuka nnyo nangenda ngamba nti ali bubi nangamba ennyumba emugwako ate ng'era okiraba talina wasula talina wafumbira ndaze wafumbira nga tosobola nakufumbirawo talina toilet kwegamba nga yeetaaga help era nga ne musuubiza ne mugamba nti ngenda okukola kye tusobodde n'abantu abanavaayo okwegatta ku ffe of course bantu bangi ababa bajja ne batuyamba naye nga okuba ntuyamba abantu abalala naye nga ngenda kubanga simulekerera oyo omwami nga tugenda muzimbira akayumba just rooms nga 2 bambi abeere nga asobola okuba nti alina waaliira emmere ne weyeebaka Chinanasi. Ndinono. Alinange zamulina. Thank you very much. Tulika sambyo lwalero. Chinanasi tulina ye mama webale nnyo mujja kunkyalirako. Ale sebo naye webale kutukkiriza ku. Oh, thank you very much. Era nsiimye nnyo. Nzimbadde mugenyi wondi zenkulabe. Oh, thank you very much. Nabadde Katonda nenkusanga. Thank you very much. See, I was good. I need to be that. I was good. Okay. Oh, that's good. I was the Chinanas. I was. Extra digest mugoba nsonga. Of course, omukyalo ono kino ekintu akikoledde ebbanga ddene. Waliwo omuyimbi gwesajja kwatuukiriza amannya yafuna obuzibu ng'ali bubi nnyo n'onkubira essimu ng'omunoonya unfortunately nga talina ssimu tetulina bwe tumutracingira but bwe yatereera era n'omudduukirira kye wali osobodde njagala kwebaza because omuyimbi oyo yatereera kati doesn't make sense ate okubikomyawo sikiriza nnyo mukomyawo byayita so n'omudduukirira era wakubira nze essimu nonga nkwegayiridde byonna byokola soko biyimirize noonyeza butya bwenfuna omuyimbi bla 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 nina wano package ye njagala kumudduukirira kyonna kye mba nsobodde so njagala kwebaza plus many other people bozze ng'odduukirira olina organization ekola ekintu kino sente zino ozijja mu bazungu sente zino zikunganya mu community y'Abannayuganda sente zino zizo sekinnoomu kati nina ASHA Love Foundation naye nga terina nti erina a lot of sponsors kubanga kati abazungu baleka baakoowa kubanga bafunye abantu bangi nnyo be bayamba so kati nze ng'omuntu nvaayo neŋŋamba nti kati njagala kuyamba olumu nina abantu bange abampulirizamu kubanga nomala olina abantu babakukkiririzaamu n'omugamba munaaye waliwo ekizibu ekiti nagamba ASHA tofaayo kankuweerezeeyo akasente ne bakuweereza kati bwe mbadde nga tukola projects ezimu ne SB4 era nga mpita mu bantu bemmanyi nti bajja kunnyamba olumu mbiteeka ku social medias ne asobola n'atutuukirira naye nga nomale siina nti waliwo omunene anteekamu sente taliwo ekintu kino kikoledde ebbanga kyekyokuddukirira abatalinamu asiriza so bwe mba nga nzijukira ennyo nga outside camera it's over 10 years outside camera zire zaffe twakabira abajjuzi wano ng'ozze mu kamera juzi wano bya social media outside camera yeah, over 10 years yes tukikoze sinti okikola olina sente kama mama nga alina ne nursing home wane Uganda I know so mutima gwe nkyebera ku mama wange to be honest with you yeah Okay, that's very good. Tuli n'omukyala ASHA Love ava Bungereza, London. Era nga tusazeewo tuwayeemuko naye wano tutunulire ekintu akikola atya. Abalabi baffe abalungi gye musinzira okubanga mutulaba mbategeeza nti tukola n'aba Roast Coffee Academy. Roast Coffee Academy batendeka ba baristas era nga basangibwa Najjana Nkumbi awo oba osobola okubasanga mu Abu Dhabi ku Alwada Mall bakutendeka okukola crepes, burger ne sandwich nga kwotale n'okubeera barista atuukanye n'omutindo gw'ensi yonna. Nze Ibrahim Mukasa so era gy'osinzira okubanga otulaba kugamba tujja kutambula mpola bingi by'ojja okubanga omanya. Bwe tutunuulira ekintu kuyamba kino buli omu alina view ye ne perception. Many believe nti bw'oba onaayamba omuntu tewalina kubaawo kamera. Then the other one would say nti nze nina kikolera mu kamera so ekintu ekyo kyogerako ki bangi bagamba temulina kikolera mu kamera abalala bagamba nti they are comfortable with the cameras. Omanyi
ekintu kya camera kivumirira kubanga she bring back memories nga twatandika akayumba nga ne tutandika nekizimba kati ewedde tugiyingidde so that there's proof nti kubanga nze nina project gye twakolako netuzimbira omukyala ennyumba nalina abaana abali disabled babiri naye kyenzijukira nti we twasanga ennyumba eyo twali twetaaga proof okulaga abantu tikwe kuno omulimu gwe tukoze kwasente olumu ozijja mu bantu abenjawulo ne bakuna omwezi mugamba nti before and after ate omuntu ekyo akyagala nnyo yeah. Okay, wow, that is very good. Osanze challenge ki mu kuddukirira abatalina mwasirizi? Kyensanze nti abantu tebaggwayo abetaaga kati nze esimu yange simanyi bantu gye bagijja naye mba ndi awo mu inboxing nga omuntu antuukiridde ngamba waliwo naali obubi waliwo naali obubi kugamba bantu baba of course baba bamanyi nti obogena bayamba naye nga naawe oba tosobola kwonna bayamba bamalayo so I think that's kind of a challenge yeah. Okay, wenyumiririza ki mu kuyamba abantu bali appreciative. Wow. Yeah, abantu basiima kuba kati ngoyo omukyala gwe gambye omu abaana abalema nti it's a must omwana we anjogerako oyo atayogera omulenzi omukulu bamita walu naye lwanjogerako mba ndi mu nsi eno oba olumu anjogerako nansabira ate nga mbadde mulwadde so ebintu bwe bityo okola ekintu naye ate mukama n'ayongera okuba nga akublessingira waawo oba okitegeera yeah. Ekigambo kye bayita accountability okimanyi? Kimanyi. Wasambadde okuwulira ekigambo accountability? Accountability wasambadde okuwulira ekigambo ekyo? Ng'omuntu aginsaba? No, just to hear the word accountability. When was the last time you had accountability? Oba okiwulidde oba ku street oba mu jam anywhere? Sister wange yakingamba a few weeks ago. Kikugambira mu perception ki? Spending. Okay. Abantu bano abamu abakuwa ssente abatatuuka ku ground abasinziira ebungereza gy'owangaalira ne mu nsi endala abakolagana naawe bwe muddukanya ASHA LOVE Foundation accountability eno bagikusaba gwe ng'atuuka ku ground kati ate nzaabe bawanga tebabinsabye ogibawo tebagikusabye nzaaba wanga tebansabye wakati ebintu biri so simple nti Spain ompadde emitwalo gy'okkumi ngispendize ku kintu nina proof yakyo okitegeera so that's the way I give my accountability aye nekira siina nnyo bantu bajja ne baŋŋamba tuwulire wakoze otya bwoti wakoze otya bwoti olaba nange mpayo ssente nesasaba muntu accountability kuba mmanyi omuntu gwe ntrustinze oyo kati Ibrahim so okuwa ssente negamba nyamba ogenda okukola ekintu kiki tuyambe omuntu bw'ati n'okikola so kati nga nze mba mmanyi Ibrahim kikoze okitegeera it's about trust. Okay. Wafunyeeko ebikusoomooza byonna nga negative energy mu kintu kino ky'okola era negative energy eno evaawa that is if there is negative energy eyinza okubeera mu bantu abamu boyinza okutuukira nga bo bakoowu nga bakoowu nga tebaagala nga tebalina their reasons you know balina abantu bampa reasons nga ASHA LOVE nandiyambe naye nina reason newenti nokirekerayo nemugamba nkitegedde so I think that's where wafunyeeko abakulwanyisa nedda wafunyeeko omuntu gw'ogenza okudduukirira okuyamba nga naye tayagala ateekebwe mu kamera naye ng'ayagala obuyambi tonamufuna. Okay, wow, that is so interesting. Bw'otunuulira rate y'abalina obwetaavu n'abali obulungi njagala obicomparing in terms of percentage baani abasapasinga bannaabwe? I think abalina obwetaavu bangi okusinga ku bali obulungi. ASHA LOVE olowooza lwaki abali obulungi batono nnyo abalina omutima ogudduukirira abatali bulungi? Kati kankwa example Ibra nti abayindi fe waffe kuba tuna abayindi bangi nti abayindi bankwatako nti omuyindi ayamba neighbor ne neighbor wa neighbor ekitagenda kyengetegeeza nti bava India ne bajja n'amukozesa balina big supermarkets ne bakolaga n'ayamba balina omutima ogweyagaliza neffe ate olumu kabulamu kaba kabulamu omuntu ayinza ogamba nina miliyoni emu kanjire paka lweneggwawo bwomu anti omwajja kugamba ASHA
nti sente zino kanzirye bwomu kubanga nazikoze bwomu. Fena tuzikola bwomu. Fena tutuyana nange nazituyanira bwomu naye at least obeerako nekyosalako. Ate okugaba tekukoma. Tulina Asha Love. Asha Love amanya go amalala gwani. Bampita Asha Denise Rukondo. So love means Rukondo. Yeah. Yeah. Waliwo erinnya eddala ndyerabidde eryokusa. Yes. Kati Kalera is my judge's name. Oh. Yeah. Mu Uganda ozaalwawa osibukawa? Nsibuka Mityana. Oh, oliwe waffe musaza ly'essingo. Nange ndiwe Mityana. Mityana ovaawa? Mu town yawo. Mu town? Yeah. Mu town yawo, yeah. Mwetuva. Omanyiyo oba weerabirayo? No, omanyiyo ngendayo ne mami. Wasembadde okubeerayo? Naliyo ndi about to go. 2 years ago? No, a year. A year. A year? Yeah. Lwe mwasembayo okubeerayo? Yeah. Kyaki kutwalayo? Muba mugenze kukola ki? Obuuza ku bantu. Kubuuza ku bantu? Yeah, obuuza ku bantu. Abantu, of course, Mityana, Eddie Mezaya ava Mityana, you are aware? Yeah. Mezaya, Jobs link. Ne Jose we Mityana. Kati Eddie Mezaya yampeereza akantu wano. Okay. Abantu be Mityana, of course, abazaalwa Mityana, abafumbirwa Mityana, abawase Mityana, nga Mityana bukojja, nga Mityana bujajja. Waliwo kye tuteeseteese ejja kuba ntujjo nga yakumala almost ennaku nga 3 oba 4 Mityana. Bagenda kuggala streets ez'enjawulo, mugenda kubaamu okwolesa, mugenda kubaamu exhibitions, myoleso, mugenda kubaamu lots of entertainment. So nja kuba mbabuulira, it will happen I think mu mwezi gwa September inshallah. So abantu be Mityana mwenna ng'olina akakwate ku Mityana nja kuba mbalambululira wano bulungi nnyo. Mbadde ngezaako okunoonya wano ndabe exact dates naye sifunye bulungi kantu ako, naye nga mujja kubaamu ebintu bingi nnyo bituteeseteese okukola Mityana eyo. Tugenda kuggala enguudo ez'enjawulo, abayimbi bajja kuyimba, emipiira gijja kusambibwa egy'ebigere, abakyala bajja kubaka, mujja kubaamu emisinde. So nsinzidde ku kamera okukoowoola to be part of that. Okay, I will. Entujjo ya Mityana oba singo. Okay. Bakuzaala Mityana, wakulira wa? Nakulira Kireka. Nakulira Zana, then ngende Kireka. Nogende Kireka. Yeah. Ova mwaka ki wano okugenda e Bulaaya? Nagenda. Era ogenda otya? Nagenda mu nagenda mu 1990 what? No, nagenda 1999. 1999? Yeah, 2000. Yeah. Hey. Si ebiseera batugambira ntugenda mu kyasa kya 12 enkomerero etuuse gwe wadduka nkomerero. Nali ngeze kusoma. Abantu ab'enjawulo babba ebintu by'abantu nti anti enkomerero etuuse kyasa kya 12 anti bagenda kufa. Naye twebaza Katonda, of course ensi yasigala etambula, bali baali baffere nga banoonya byabe. So wagenda kusoma. Wali ngeze kusoma ki? Nali ngeze kusoma nursing. Nursing? Yeah. Naye saagitandikirawo. Watwala bbanga ki? Natwala emyaka nga 5 ndowooza. Nga tonatandika kubisoma? Yeah. Ne eventually oluvannyuma wamala n'osoma? N'okuguka mu nursing? Nursing kyeki? Nursing is obeera musawo. Obeera musawo naye nga nursing yaffe erimu branches, if I could say. Mulimu adult nursing, mulimu child, mulimu mental health, mulimu learning disabilities. Yeah. Bagamba mulimu akasente akawerera ddala. Naddala bakola mu sections ez'abaana n'ez'abakulu. Sente mpitirivu nnyo. Sinze obanga okolera oli private kale nze nkolera NHS. So NHS is like the government. Obeera like yeah. Kati naye abana abakolera private zo sente nozibeera mu nnyingi. Okay. Yeah. Wow, that is very good. So wasomera bbanga ki? Nasomera emyaka kubanga osooka n'okola omwaka ogusooka well access course. Then nosomera emyaka 3. So that's like 4 years. Okay. Yeah.
Okay, tuli ku extra digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa gemanya gange tuli ne ASHA LOVE mukyala muzadde ate mutegesi wa bivvulu ataddukira batalina muwasirizi. Bungereza omazeyo bbanga ki? Since 1999 to date 2000 oli eyo owangalira eyo. Omwami ali atya? Omwami oba kale kanterezemu ekibuuzo kyange abaami bali no sirina baami sirina olina mwami oba naye tomulina? nange kale mulungi so kentereze omusinda let us be honest, you're not sure? Mulungi kale awangalira wa Bungereza Bungereza, mu Uganda, mu America, mu Yindi, mu Mexico, muki cherupe muzungu twandibirese nawe anyway abana bali batya omwami tukulese taata tukulese tonakola mikolo mituufu kati abatali tonaleeta sukaali tonaleeta gomesi ya mukadde so abaana bali batya? Abaana balungi nnyo right now bali mu US. Abaana bate bave Bungereza bagenda US? Omuto yagenze kuwumula naye omukulu gyali asomerayo. Lindako abaana basomera Bungereza ne bagenda ne bawumulira mu America. Katonda mumubanja ki gwe in particular ashobanja ki Katonda? Naye abadde mulungi tuli sikiraba abaana basomera Bungereza ne bawumulira mu America. Ya Rabbi kwe kuwulira nti omwana asomera Kampala yawumulidde Entebbe. Bali batya? How does it feel to be a mother ngate oli into businesses endala? Kati ebintu ngebya charity n'abaana kati like ng'abaana bange babeera ne busente ne bangamba mami kana akantu kwa dola tetukategeera naye ne banyonya ne bagamba baweerwa pound yange 10. Bano abantu bambi batalina mwasiriza? Yes. Era omutabani wange omuto waliwo omuntu gwe twali tusondera ssente twali tusondera abaana waliwo abaana abalina learning disabilities bali eno Ntebe side nga tuzisinga ku gundi ya SB for media. Omwana wange omuto yawayo pound ze 10. Pound 10 zemmeke za Uganda? Mitwalo nga almost mitwalo 5. Abambi, that is very good. Yeah. So kati baba tebabitegeera nyo ne kasomga nti onabona tasula ku street talinawo kyakulya mami waya kasente kangako. Yeah. So n'abaana ekintu kino oli mu kibakulizaamu ekyokuyamba? Oh yeah. Okay, Sun Cargo Shipping Company ku Arwapak basa abaze mali from China to Kampala basuubuza abawangalira Uganda n'abawangalira China mwekwate Sun Cargo ate nga omuzimbi gwe bazimbira n'azimba oba contractor Gandhi Hardware Store abasangibwa Entindaawo batuusizza ebizimbisibwa ebyakabi bali ku kizimbe Reed Complex shop number 8019 ground floor okuliraana Kampala Independent Hospital ojja okubanga obasanga buli kimu kitambule bulungi nnyo. Thank you. Tutunulire ebivvulu bino watandika mwaka ki okwenyigira mu bivvulu era ku mutendera ki? Ebivvulu nabitandika twalina omwami yalekeraawo ebivvulu nga nyalirigenze Sengo? No. Waliwo omwami omulala Mujungu? Yeah, I know him. So Mujungu y'omu ku bantu benatandika nabo like ya picking up interest nga nange ndi ku byange naye nangamba ASHA LOVE njagala kola naawe so ne tukola share yaliko Ed Kenzo yaliko Abafriga obali nawo Bafrigo n'abalala so bonte benatandika nenzija nga ne building up. Yeah. Okay, so gwe otandika ddi naawe okuba nti oyimiridde brand ku lulwo nti naawe osobola okuleeta omuyimbi oba okutegeka wekka nga toyambiddwako kyatandika kiti ekyo era ddi? Tulina show nga 8th of October ya 60 years independence efe tugitegese nga abakyala. Yes, nga abakyala so tunakuba tulina abayimbi ab'enjawulo betuleeta. Okay, so 8th October
London Royal Regency mugenda kucelebratinga emyaka nkaaga egya Uganda since independence. Bayimbi kibe mulina kwolwa? Tulina Dr. Jose Chameleon, tulina Daddy Andre, Lydia Jasmine, tulina Gestedi, tulina ne Wizo Manizo. Oh, that is very good. Mwabamaze bana abayimbi byonna buli kimu kyawedde. Bali set. Delay ya visa ze London ennaku zineva kuki compared to the previous years? Eveno. Kubanga abantu tuteekayo visas on time, naye ebintu byonna nebisiba biveno. Kubanga ffe buli kimu baba bakirina. Kyobavola baba tebeekwasa naye ne bitandikira eno. Okay, because abantu bano mubasasulira work permits. Temulinawo ngeri yonna gye muyinza kutuukirira ambassador oba consular oba embassy ya Bungereza mu Uganda okubanga basobola okubanguyiza ekintu kino because it is business. Muteekeza initiative kimwe ng'aba abali mu mulimu guno. Oli mutuufu Ibra naye ate ffe kati obuzibu tusanga nti ani akutuusaayo okitegeera kwa buli muntu ayinza okugamba nja kutuusaayo n'atakutuusaayo. That's the only problem we have. Okay. Yeah. Tutunulire Bungereza promote case in point ASHA LOVE oba Mary Ngabire oba Jose Jobs Link Mosh, my brother Richmond, and many others of course abategesi b'ebivvulu e London. Omuntu omu bw'ati gwe oba bali abalala bemmenye osobola okutegeka ekivvulu nga toyambiddwako? Tosobola. Lwaki? Omenye mu kino ekivvulu nti wetaaga tosobola kyekolerako wekka n'oyimirira because there's a lot of work to do. Ebya sente nabyo mwebiri like sente nyingi zoba olina okuspending tosobola kumalako tosobola kuyimirira bwomu. Olina bewetaagako, you need a team. Yeah. Waliwo ekibiina ekitwala abasuubuzi e Kampala bakiyita Kasiita. Waliwo kiwuliddeko? Nedda. Waliwo ekibiina ekitwala abayimbi kye bayita Uma. Waliwo kiwuliddeko? Waliwo ebibiina ebyenjawulo ebitwala abantu abakola emirimu egy'enjawulo. Ekyaba engineer, waliwo ekyabalooya, bingi abamawulire tulina ujja, waliwo bingi nnyo. Mwe abategesi b'ebivvulu mu Bungereza yonna okutwaliza wamu mulina ekibiina ekibagatta? Ekibiina ekyo kyaliwo nga twali twakinvolvingamu ne Ed Kenzo nga tulina ne WhatsApp group yaffe. Naye lwaki of all people Kenzo? No, by then Kenzo waliwo enkane yaliwo waliwo okusika omugwa somewhere. Yes. So and Kenzo najja on board otuwabula which was very good by then. Naye kati neki kyasirikamu, that's the word. Ani yali patron, chairperson oba president by then oba secretary general? Jaffa. Jaffa. I know him. Yeah. So ani yali menyera akakiiko akafuzi akali katwala ekibiina? So basically fena twaliko and naye olwokuba okyatandikira tetwatuulanga as twali tetunakutuula. So kyali kya WhatsApp. Twatandika through WhatsApp. Then atawo ne tufuna COVID. So this is like 2 years ago. Ne tufuna COVID so tetunaba really kuchitandika nteba tukiyimirizeewo nnyo naye nga tukirowoozaako tugenda kikola. What are the success stories you can share with the world or public out there? Ebbanga lye mwaberera n'ekibiina ekyo biki ebyo bye mwatuukako success stories tizoyinza okugamba abantu ze mwatuukako ebiseera ebyo? Okay, so ebintu bye twafocusingangako byali crushing events. Ng'omuntu ayinza okulanga event nti na event mu August and then another event in September. Okitegeera omwoyo emyezi egya muddiringanwa kibadde kikola kubanga bo muntu omulala naye ate alina okukola. So there are things gye twagala okugjawo nti tulina okuwa respect to each other like as promoters nti nina event yange mu October totekayo kintu kirala okitegeera oleka event yange nebaawo nemala okuggwa nawe n'olanga. Gwomanya bawe wadde space ekyo mwakituukako nekigonjoolwa? Twakituukako, however abantu abatali mu that meeting tebakifollowinga naye I'm sure tujja kutuukayo, tujja kuddamu tukitambuze. Olowooza lwaki ekibiina ekyo kiri inactive, kiri dormant? Like I said, kya happeninga ate COVID n'atukuba. Ne COVID yaggwa dda.
ne babagula nawo muli mukola mutesetese ne mu October entujjo ya Uganda at 60. Yeah, ne juzi wano wakabeera y'ebivvulu bingi nnyo. DJ Shady akamala okukola naye concert ye and successful. Yeah, Twaine John recently. Oli kwatet Tina no mwami ageza atera enyo otu abule nyamita Papa Jasper. Mumanyi naye. Yeah, he's a community person. Kati oyo naye muntu atuyambako banange kino mukole we muti. So that team tugenda njizaawo. Trust me. Njala kutumira ku Uncle Dani. Uncle Dani no wali wano. Mutumiddeko nnyo nkwaga. Salute. Brother, wakabinyo. Abategesi b'ebivvulu erandani. Mwekolako enkwe. Lwaki mwekolako fitina mwenna. Lwaki ebintu byemba mukanyizaako eyo ate mu releasinga voice notes ne zijje Kampala. Lwaki yombye nti Asha ayombye nange ate voice notes zigukira Kampala ku TV ne radios mu bamawulire. Lwaki? Kyanaku nnyo nti bintu ebyo tebi happeninga naye nga ate twandibadde bwetyo kubanga at the end of the day we are brothers and sisters in this industry nti omuntu aba alina nezija nenkuyamba nenkupromotinga we are working together segera tuba tutadde omuntu oba ki naye kati ebintu ebyokukaayana abantu kisobola bagana kaayana omuntu asalawo n'agamba nti nze ngenda kuyomba ne so and so naye ate omuntu oyo ayombye n'omuntu ate ogenda kuddamu n'obasanga bamekinze up ate nga bageze dda kumpewo. Okay, mu bategesi b'ebivvulu who is your closest friend? Nga ne woba oyagala kuwola mitwalo katugambe 5 ejja paundi agikuwola n'ogiteeka mu show. Mu ba promoters. Yeah, mu ba promoters. I think nina favor n'abantu benkola nabo. Nkola nnyo ne Jobs Links. Mwami Joseph Kigundu, salute. Yeah, nkola nnyo naye. Nkola Mr. Mutenza. William Mutenza, salute. Yeah, nkola nnyo naye era oyo mwami bambi mu ekitiibwa ky'amaanyi nnyo. Salute brother. Nkola ne Jeff nkola naye. Salute mumanyi. Kati abantu abalala tukolagana nti on a basis naje nagamba ebbanga siddene nnyo bwe tuba tuli giringa myaka oba gumu oba ebiri oba esatu bakulyaza amaanyako ssente bano bwe mwali mu nkolagana y'ebivvulu ne bakulyaza amaanya paundi eziwerera ddala olutalo lwali lw'amaanyi lwatusanga eno ffe Kyaddondo era mu bigambo ebyayogerwa mu bigambo byo wagamba n'ogamba nti nzibye nze ndi mukyala akola ssente zange nze siri mu bisifera ssente zange and I'm a single mother. Lwaki oba onziba? What had gone wrong? Actually nze siyomba era abantu batezo yo words era amaloboozi ngalina ng'ogamba nti lwaki oba onziba siyomba n'abasiri mu bisibangako lwaki oba onziba I'm a single mother lwaki oba onziba voice note yange of course no. That's why nkugambira nga tutandika nti voice note zonna ze mwogereyo tuzifuna wano esimu zaffe zijjudde voice note za London. So what had gone wrong? Yeah, I'll just be specific like nti bwemanga ntegelaganye naawe sente ngamba Asha ogenda kunyambako tukole tutambuze ekintu bwe kino tegelagana sente that's what you have to pay me okitegera oba kiki kuba nange mba nina ebintu byenkozesezza okuba nti share etambudde okitegeera so seri muntu ntunyomba nnyo ebyo bya sente naye nga bwemanga tutegeraganya ekintu nze abantu bamanyi am spot on kubanga nze sente oziraba zigenda mu ba charity bange era waliwo n'omuntu kunagane mugabo manyi sente mpa paundi bweti ne bweti zigenda nina omwana bwati sima bamwokya mazzi simanya bamukola biki you know so katulwaki oba tompa sente zange so why not zimpa wembanga that's how so yakusasula yali akubbye bwaba osajjukira bakusasula baba ino kwa basasula ande dobozi liryo are you serious mara abantu abafananye dobozi nno ngera nabo bali mu bivvulu yes ngani ni nayo Nancy kitaka oyina mumanyi naye dobozi lya Nancy dobozi ya Nancy ndimanyi ani omulala kufananya dobozi oh wow Hadija tafananya dobozi
Hadija siye mchala wa Medi. Hadija, oh no siye ye. Hadija was it Hadija siye. Hadija single mother. Oh, kambuze. Wachi fitina nga nyingi mu bivvulu by'Iranda ni kiki? Abantu ambaina nti tebaagaliza banaawe kitegeera. Naye nga bino ebivvulu wewe sanga nti toyina na sente z'okozeemu. Kubanga oba olina a lot of expenditures to do. Venue yennyini gy'olaba eyo bagiseera Ibra. Bangamba y'abayindi. Yeah, mutwalo gumu mu something. Ogwa pound. Yes. N'okusingawo. Ze milioni nga mmeka za Uganda? Mwana, ze nyingi nene bameka ezo. Abo nenga zo zimanyi a lot of money. Cheko kachengeza okugamba nti oyinza okuba nti okutaddemu obusente bwo okole show yo abayimbi nabo bali expensive okoze yo way up nenga te waliwo abakuli emabega abagala okuteekawo oliaga kuteekawo something era balabenga ekintu kyo tekikola kitakitambula nenze besibi believing namukwa buli mwana lucky lwaki mufiweringa abamawulire Uganda okubalwanira entalo zammwe ne mutazimalira London? Nze sikimanyi kuba sikikolangako kugamba kyemmanyi nti abantu batambuza nnyo information okitegeera ali ne bakiteeka mu bamawulire kati abamawulire bagala nnyo okumanya ebyonoonese kakati awo nabo babagamba katuwa ako tuka playing but nenze kyemmanyi nti ebintu ebimu muba mulina byemalira nga mu abantu. Njagala kutumira muganda wange Richmond promoter musajja ali awo ategeka bivvulu ate alina ne saloon ayoyota abantu emitwe omulimu agumazeemu ebbanga ddene ate nga ali legit. Richmond nkutumiddeko nnyo webale kyokola. Okay. Ne Richmond era atuyambako ku bintu ebisinga muganda wange naye nkutumiddeko nnyo. Yeah. Okay, tulina ASHA Love okuva mu ASHA Love Foundation. Mukyala mutegesi wa bivvulu ava London awo Bungereza gwe tulina olunaku lwaleero. Roast Coffee Academy ku Alwada Mall Airport Road UAE Abu Dhabi batendeka ba baristas atenga ne Kampala baguddewo ettabi just one najja nankumbi ojja okubanga basanga okulya na church aba Advent buli kimu kitambule bulungi. Omuvubuka anoonye emirimu bajja kutendekera Kampala era ofuna omulimu e Kampala. Omuvubuka ali mu Dubai, ali Abu Dhabi, ali Sharjah, ali Alaini n'ebitundu ebiriraanyeewo. Noonya Roast Coffee Academy. Of course bu company bungi nnyo obwefuula nti butendeka ba baristas naye notisi za kibogwe tebalina notisi, so emirimu gyabwe giri half baked tojja kubanga otuukanye na mutindo gwa nsi yonna. Jagenda okukola ka cappuccino nga kalimu ebisejja, so abagenda okutendeka okoleka cappuccino nga kansi yonna babayise ba Roast Coffee Academy, that is Tiger ate Kampala Hamza bebakimala. Okay, bayimbi bangi Uganda wano abakoze nammwe abakyagala okukola nammwe era nga bali willing okukola nammwe. However waliwo n'abalala nga babawanda lulusu nga bagamba nti London n'olulya n'abaana nze London sirinayo buzibu nja kugenda nkole. Bano ababa abebevuma obuzibu buvaawa? Natandi okuba nti nkolagana n'abantu abaleeta abayimbi oba nga tuleeta abayimbi mbadde sifunangayo omuyimbi agenda atwevumye, to be honest. Quite recently twalina mu June twalina David Ntalo Palaso, twalina Becky and twalina ne John Black. John Black, very very beautiful lovely people. So twalina good time nabo and tetungali tuna buzibu. No at all. Ba promoted abakolera nga bayimbi shopping nga mutemu kyakolera bayimbi shopping nga bo yazze bwakomawo kiki ekintu kyanafu shopping. I'm sure bagikola kubanga babatwala bagenda mu different buli muyimbi abayina kyayagala kati nayo muyimbi gwe stajja kwogera linnya nti that is ogera ya nagamba nti nze ASHA Love ndaba tiketi za mupiira ye yali badenga shopping agenda laba mu mupiira tiketi za mupiira tomunyumiza kirala kyonna. Wow, that is very good. Yes, bagabule na kyayagala nagamba nti ninenga toje njagala ku Saturday ne mugane mujigula ku budget yani. It's her budget. Ba promoter obongwa like wakasimo kitegeera. Yeah, ne kati nga bo baba ina shopping ze bagala nga abantu naganja agenda gulya abana bange bagulya mukyalo kitegeera. Bagenda bakola shopping just go muvuga buvuzi n'omutwala ne mukola shopping. Yeah.
On how many occasions do you register losses nga mulesa abayimbi be Uganda? Mune losses zibeera mune sometimes osirika nazo kuba tolina kyakikolera naye nga losses ezimu zibaawo nti oyinza okuba waguze oba drinks nyingi ate abantu nga tebazaagadde okitegeera ne baba nga tebazinywedde oba tables ne tables tujjuza tables ebiseera ebisinga yeah tujjuza tables. Okay, njagala kutumira ku muganda wange Jose Jobs Link oli musajja wa kabi nawe Mosh oli musajja wa kabi, to my beautiful Mary Ngabire of Global Culture nkutumiddeko nnyo naawe. Lwaki abantu bebulaaya stage yeno omuyimbi yeffe ali mu kuyimba bo bali eri mabega banyiga simu, abamu banyumya mboozi, abamu batudde batunudde eri, kiva kuki? Video zonna ze batuweereza wano ogerera mu Royal Regency abantu bali mu mboozi baba baluddewo kweraba, omuyimbi aba bowa kiki bayinza okuba babeera like bali nekyo njogerako nawe wali okirealize nze people in the show abantu banyumya omuyimbi ali mu kuba show muyimbi wa kabi mwatute katika for example ndi Palaso benyimba ze oba John Black oba Lutalo benyimba za kabi ze ziriko naffe no zitunyumira okeno okulaba bannakijoba bali awo mwana gwe banange ogerera musisi ali awo anyumiza katerega aye nkubulire chichichi atenga ffe wano wabadde mu show ya Juliana fenanga tuli bwetutti mushiya bitu singa muntu bali bwe bati Kampala teri anyumiza mu kivulu lwaki yombera munyumya mu bivulu ne mukuba ne stage omugongo nakirabye ku Juliana actually na picking the leaves kundi ya Juliana nakirabe nayagaddemu ebyo tugenda okukozesa naffe waffe maife waffe abantu baba bagala nnyo bayimbi babwe simanyi bavayo gye batne bajja mu stage wise okitegeera nabera nga stage nayo nejjudde abantu naye nga ne tuna picking them ku show ya Juliana benayagadde kuba nti tusobola bikozesa naffe London ne bikola yeah nekirali ky'abantu bali ku masimu gaabwe omuntu omusobola mugana kwa kusimu kwa bamba bera ku Snapchat okitegeera updating bagamba shetani session atandika. So again, abantu we haven't got their views watch manipulation to which to. Okay. Yeah. Njagala tunyonyole kiva kuki omuntu mulala na booking omuyimbi na mukolera paperwork na asasula mujita mutyeyo working visa visa waliwo nechala work permit ne musasula olina sone air ticket then no waberawo olinga aswamye buswami bwati omuyimbi olutonya bwati eranda nibe papap ngamugambo wayo ojja kujja onkubireko wali kasiki onkubireko wali kiva kuki ekyo because nina ba promoter benyumya nabo besajja kuyisa wano nga we muluggunya kayibula oteeka mu sente zo nokola paperwork osasude permit osasude visa bichi olanze ku TV Uganda olanze no bichi then omuyimbi olumala okutuuka bwati wali erandani Heathrow ng'abantu batandika omugamba owayo ojja kujja okubeko wali mu Kikanula oteko ne mu Kimumbasa wali onkubiremu obireko ne wali mu Gundi wali mu Kazangola yerandani kiva kuki kati abayimbi abamu balina connections abo of course omuntu omujja connections ye kati ayinza okugamba nagamba brother anja kujja mpitire oba anja kujja mpitirewo oba on Sunday kuba shows affe za Saturday so naye omuyimbi oyo abalina okugamba promoter eyamulese nti ngenda kuba olunaku lwalutinga nine wengenda okubeera okukubira so wakati promoter yajja okugamba nagamba okay bw'oba ogenda kukubira abantu I need a percentage you know kubanga naye manyi nina okusasula so that's how it should work naye obanga omuntu omututuzi muyimbi wa munno then tekikola. Okay. Tuli ku extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange tuli ne ASHA Love Kalera okuva mu ASHA Love Foundation muna Uganda wangalira London yawo era nga mutegesi wa bivvulu. Njagala kwongera kutegeeza nti gwe ali eyo ng'oli muzimbi bakuzimbira oba oyagala kuzimba bagenda okuguza material genuine babayise bagandi hardware store basangibwa ntinda ku Reed Complex awo bakubire ku namba z'essimu ezo. Ate gwe ali eyo nga oli musubuzi wangalira China Mario yagaleje Kampala nawe wangalira wano Mario yagaleje Kampala abasankago bagenda okusabaliza emmali eno etambule bulungi nnyo awatali kizibu kyonna at the end of the day. Future ya endongo y'abanna Uganda erandanye eri etya
It's improving and tuna a lot of hope nti tugenda kuba tukwataganya wamu ne bannaffe okitegeera kwa naffe mwenyini era ndani tulina ba artists baffe very talented people kati normally tubeera n'ebivvulu ne tubateeka ku stage ne bajja ne basoka ne bakubiramu abantu then abawo ne bayingirawo so tuli hopeful nti tulina essuubi tugenda kuba nga ebintu ebimu bikyuka owaaye waliwo banywanyi bange wano Michael Kinene ne Dolini Mutibu obalabako family nje bali wasembayo ddi okubalaba before nga sinnajja njogera ne Kinene ne njogera naye bali mu mbeera ki balungi nnyo okay that is very good because nange ntolo bala ku social media nga banyirira balayika bulungi talent balina ennyimba zaabwe nnungi nnyo era n'emikolo bafuna emikolo tebali busy nga bagenda bagikuba DJ Mac Pro tumideko nnyo my brother MC Moze nkutumiddeko nnyo nkwagala nnyo blood oli wakabi muganda nge DJ Shady oli musajja wakabi nnyo webali kubanga kwasaganya ekintu kino toyina buzibu na muntu yenna okola mulimu gwo njagala kutumira kwa jati wange Nasozi Salma Kakembo kutumiddeko nnyo nkwagala nnyo Nasozi Salma Kakembo. Is she your friend? She's my chimula, twaita chimula. Hey! Dewa omwana oyo ali atya? Nze buli lwembera njogera naye ku ssimu ngamba ali busy. Mulungi nnyo ne oyogedde ku MC Moze. MC Moze ye muntu eyasinga okumpushinga okola okyendi esaawa eno. He's the person. So MC Moze brother byonna bambi anjagala nnyo so he's a very good brother to me. Yeah. Okay, musinzira kuchinga munanono omuntu omuyimbi e Uganda muletera ndani okuyimba. What are those factors you put into consideration? Ne mugamba nti kati eno factor neno onateeka okujjera ndani okuba endongo. Olumu tutunulira enyimba zo releasinze of latest tukolayo teasers netuweereza ku bantu abali different netuka ku social media handles noteekayo noyogera ku muntu oyo nola abantu reaction yaabwe. Okay. Yeah, so normally tutunulira ebintu ebyo. Yeah. Agamba atya muganda nge Bossa live celebrated blogger Bossa Marvin celebrated farmer Bossa abeera ndagala g'ennyanya ozaalima mu bukutiya ne mu bukebe bw'amazzi ddala Bossa oyina amalala ga nsi yonna kimu bibiri nagamba waaye oyinawo time nkulambuzeeko mu baaka yadi wano ku nnimiro so Bossa nzije London muganda wange wasuubiza abaana bange obbagulira tab zino eza game n'obasuubiza yenakyekira n'obasuubiza ne keesi nnyanya ezengoye naye babirituuka bitya wano. Bossa is down to earth. Nkwagala nnyo Bossa. Okuba simu sawa kiro nayimukirawo. Yeah. Ne Bossa abakolera bingi naye mumusasula kitono. That is ground information. Research alaga Bossa byakola tebikwetenga sente ze mumuwa. Ba promoter beranda ni mwenna sigwe weka mwenna. Bossa byakola tebitalinga na kye mumuwa. Lwaki? Ajakubulya ne wakabije tulisa. Okay, Asha tugenda kubanga tumuleka. Asha ina byadduko kwasaganya but of course tuwagadde tuwayemuko tulabe kitambula kitya endongo etambula etya foundation ye foundation ina offices wane Kampala. Tetunaba kujigulawo naye nga it's in process. It's in process, eh? Yeah. Okay. Abayimbi upcoming ngate mbatutte nnyo Bulaaya kuyimba Yolanda nkiki kati nina brother wange wano Padman kutumiddeko nnyo producer Padman. Yeah, kati aina plan jayagala tukutandike era nsebo nkulinze aina byayagala tukoleko nenga bigenda kwanga upcoming mwe bali bonna nga upcoming mwe bali. Yeah. Okay, so tuina plan yabo. London muyinayo bandi esobola okubira omuntu oba muntu anayagala bandi omukubire ina kuva Kampala. Tuna bandi no tuna bandi bidi nenga bandi za fenunji although tebaja kubanga bomanyi bandi za mweza wano nenga bandi za fe tuna yabayimbi bafe. Okay. Kale Asha tumira ku bantu bonna London Uganda
Yonna ne Mityana. Sokera Mityana. Sokera ddala okutumira abantu bonna b'Emityana. Mbagala nnyo. Ntumira family yange, ntumira my mom, Pastor Ruth. Nkwagala nnyo. My sisters, mwenna mbagala nnyo. My brothers, mbagala nnyo. Ntumira emikwano gyange gyonna egiri wano e Uganda abanjagala mbagala nnyo. Ntumira abantu b'e London, mwenna bakwano bange mbagala nnyo. My family is in London. Muli bakabi nnyo mwebale kunjagala bannange n'ekiraba supporters baffe abajja mu bivvulu byaffe mwe abasinga. Big up yourself kubanga mwe mutubezezaawo ate mwebale kwagala bivvulu byaffe. Mpisaawo nti nga 8th of October tulina show egenda okuggalawo ekibuga. Tulina abayimbi baffe abalungi ennyo, Dr. Joseph Chameleon abeesunze, Wizo Manizo, tulina Dada Andre, tulina Lydia Jasmine ne Giosteli. Mujje mugule tiketi, ate bw'ogula tiketi bw'oweereza ssente Uganda n'okozesa nnala, abantu 2 bagenda kufuna tiketi za bwereere okuyingira. Wow, it's very good. So tulinako kodi yaffe mujjagirako adverts ezigenda okufuluma. So 20 tickets will be for free bw'okozesa nnala. Thank you. Njagala kutumira omukyala Pauline Najuma nga oli Yuka nkutumiddeko. Njagala kutumira Sarah Hats nawe oli Yukawo kyakabi nnyo. My beautiful sister Namutebiliz nawe oli Londo oli London yawo nkutumiddeko nnyo. Kyakabi ne bana Uganda abawangalira mu London omwo abalaba shows zaffe zino muli bangi nnyo. My good people abandaba out there, thank you so much. Kyemukola kyakabi nnyo. Thank you so much. Mbagaliza birungi byereere. Matthew Kata nkutumiddeko nnyo. Oli wakabi nnyo. Webale kubanga olaba waka waffe wano wonna wali ne wali. Tetugenda kubanga tusukawo, of course olunaku olwaleero Asha tujja kwongera okubanga tumunoonyaako tulabe engeri gye kitambulamu. Nsigadde nze Ibrahim Mukasa ku lwa extradigest mugoba nsonga. Mbagaliza birungi byereere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubeere bulungi mweraba.